Ebbanga liyise ng'obumenyi bw'amateeka bwegirisa ng'ekigotta entula mu disitulikiti y'e Ibanda mu bugwanjuba bwa Uganda. Okusinga bano babadde beenyigira nnyo mu kubba ente. Kyokka ebbanga bwe ligenze liyita olutambi ne lukyusa enzungulula ate obutemu ne butandiikiriza mpola mpola abazigu nga bataayiza abatambuze ne babasuulira emisanvu mu kkubo n'ekigendererwa eky'okubabba ate n'okubatemula. Okusinga ente zibadde zibbibwa mu bitundu okuli Bisheshe, Kigongo ne Bufunda ne zitundibwa mu disitulikiti ez'okumuliraano. Kigambibwa nti enfunda eziwera abatuuze mu kitundu kino babadde beekubira enduulu bekikwatako bafune okuyambibwa wabula nga basibwa nsaano ku mazzi ekyabaviirako okwesalira amagezi okukkakkana nga batandise okutwalira amateeka mu ngalo. Kati olunaku olwaleero ab'obuyinza mu disitulikiti eno batuuzizza olukuŋŋaana lw'ebyokwerinda okusobola okuzza mu nteeko emitima gy'abantu bano. So Gito and the entire team, the Gitos, Sheka Mutuyambe, Muronde Intelligence, and very certain among their ground, the dentist of Iba, this kind of process. Olukiiko luno lwetabiddwamu amyuka omuduumizi wa poliisi Wubado Bamunoba ng'asinzidde wano n'agugumbula ab'ebyokwerinda olw'okulagajjala ng'obumenyi bw'amateeka bwongera okweriisa enkuuli mu kitundu kino. For the intelligence to be on the ground, because these people, we are very certain they are known. And if intelligence can zero on them, they should be able to know who they are. And therefore they are apprehended and the law takes its course. Bamunoba agamba nti ensinkano eno yakuyambako okubangawo amakubo okwongera okunyweza obutebenkevu mu kitundu kino. Checkpoints should be erected, authorized and supported by the district security committee, the political leadership, the LC5s and the LC3s, and then we're able to deter whoever is trying to cross with animals. Mu ngeri y'emu asaba ab'ebyokwerinda okukolera awamu beewala enjawukana eziri mu bakulembeze mu kitundu nti bo essira baliteeke mu kkuuma obutebenkevu mu kitundu kino okumalawo obunkenke. The political leadership should have the will to share information, to partner with security, so they are able to identify those they think are involved in this crime. Through this, we shall be able to stamp them out and act accordingly. Ssentebe wa disitulikiti eno Happy Herbert Mayanja agamba nti abantu babadde baweddemu essuubi nga bwe babaako omubbi gwe bakutte ne bamutwala ku poliisi ate amalayo akaseera katono n'ateebwa. Of the public, the community lost confidence in the police, lost confidence in the judiciary, and we have even lost confidence in the political system. Omuwolereza wa gavumenti mu disitulikiti eno Joel Kakulu agamba nti abantu abaloopa emisango ku poliisi ne batagirondoola be baviirako abasibe bano okuteebwa kubanga n'amakomera naddala ng'erya Nyawuhiikye n'ekibulala gajjula bwe batyo ne bawalirizibwa okuta abasibe kubanga n'obujulizi obubaluma buba tebuwera bulungi. People in Ibanda have a different perception when it comes to searches. They think as long as the person has gone to court, for me, I'm satisfied. All I wanted is the person to appear and also go to prison, and they no longer will follow up these cases. Abatuuze balina essuubi nti ku mulundi guno olukiiko luno olugenda kuvaamu ebibala ekitundu kyabwe kisobole okuddamu okufuna ku buweerero.